Open Media. Obuzibu bavudde batuwulireko. Alwa yange sona najimpa naye. Sijja kulira simanyi kyakyagadde. Iya mukuwadde atya buli gyakuwa kakyaze kyo mukuwa wamusabye. Nze kwesanga nyesanga simanyi yayongedde kati ate abasibe bano bewakubya bewasanze munda bo bakoze ki? But the fact is, he was drugged. Under the influence of alcohol, he misbehaved. The degree of the misbehavior is yet what is to know. But as of now, he is now sober. He is now regretting. So as a result, they tipped it to us that this security guard has gone out of his senses because he was terrorizing around the bank. That was when I got the tip. Then immediately I deployed my men and they disarmed him. He was brought to book. They took him by surprise. He did not even know. But I thank the community so well. They were cooperative with the police. Now, what kind of charges? No, that one I think the OCCAD will know what to do. I cannot now go to that one there. I've left that one in his hands, and I'll only get the result. But otherwise, he's going to face the law. Yes, DPC, can you confirm to us that the investigations are going on? Yeah, they are going on now. As I talk now, they are going on. Can we talk about the inmates that he assaulted? About that one, I got the report. They are equally investigating, and that one he will be charged of assault. These other security personnel, they are all aware because they are trained. In the initial training, they were told what to do until they qualified. Some of them are senior, others are yet to know in the field, but they are aware that when you are holding a gun, it is a very special matter as security is concerned. It protects you and it protects the community, the society. So it is not supposed to be mishandled. But for the wrongdoers, let them refrain. Let them not continue, otherwise they will not survive. Amanya gange nze Kamya Saidi abangi gwe bamanyi nga Kigatto tubadde tuze okweyimira munnaffe weva munnaffe avuga taxi bamukutte olunaku lw'eggulo nga batugamba ensonga za mukyala we yamuwawaabira ng'ayagala emmotoka ne batutegeeza ne batuga ensonga tujja zituulamu ku makya tugenza otuuka mu kkomera gye bamusibidde nga bamukubye amanya 2 nga bagawangudde oluvannyuma lw'okukwata omusibe owa kampuni eyagudde eddalu ate ne bamuleeta mu kkomera ne bamutabika n'abaana abasibe oyabatuuseeko n'abakubakuba kyokka kye twewunyiza ku poliisi teyafuddeyo kuba abasibe okuva ku makya kuba abakubye ekiro tebannabatwalako wadde mu ddwaliro wadde oba wayo kapanado fe ekintu ekyo kituluma ate tusaba omuntu waffe bamulemedde kati tumanyi nsonga ki eri mu ekyo era kati tusaba abantu bonna abasobola okutuyamba bajje batuyambe kuba omuntu osobola kukwata kidduka n'okwata n'omuntu fazaali bandisigaze ekidduka omuntu n'agenda deni biri biggwera mu kooti enkayana z'omukyala n'omwami biggwera mu kooti so si bya poliisi. Amanya gange bampita Kyabagusula amanyikibwa nga Ndawula. Tuba twagala musibe waffe bamute tuddeyo naye tugende tumujjanjabe kuba twasinganya ate mukomera mwali nga bamukubye bamuwangudde amannyo enaalina ebinuubule kitutatika kiki bamuvunaana babukutte emmotoka gye bakutte emmotoka ate ne bamukwata kati tutegera kiki ennyo ate tusena ate bamukubidde mu mmotoka mukomera mu bamusibidde kigambika nti yamukubye yabadde musibe munne batugamba mbu nti musibe munne ne tetumanyi kituufu oba musibe munne tetunakyetutegera bulungi esewo